kyabadde kya bulabe nnyo era kyongedde tukakasa tetulina bamemba ba parliament mu ggwanga opposition ontegedde bulungi nnyo ensonga enkulu ng'eyo ng'egenda mu maaso ne mulaga nti ate musobola okuva mu parliament kabonero akalaga nti n'ekyabaleeta mu parliament temukimanyi kubanga let me tell you mu nsi yonna parliament bagiteesezaamu oba bagiyita setteeserezo bagiyita August House eyaffe wano mu Uganda bagiyita August what House yakuteesezaamu ebiteesebwa si kyekikulu naye olina okuteesa nti teesa biga kubanga okuteesa kutegeeza ki okuteesa tekutegeeza kuwininga ontegedde tusobola okuteesa wano era kyobola nti Museveni abawininze nnyo okimanyi Museveni talina kintu kyakola nga tali mu mateeka buli kimu akikolerera mu mateeka Museveni muyaaya abasinga okubala nze neewuunya omusajja omuzeeyo okusinga abavubuka ab'emyaka 3 emyaka 4 ekyo kintu kyannema n'okutegeera nkubuulira mazima bwe tuba tuddiringa ne issue efaanana bweti nze nkubuulira amazima kye bakoze kyabadde kikyamu kyayambye nnyo Museveni okuyisaawo ebibye nga atawaliwo amukoze ki amukoona ku mukono gwe mbuulirako kimu kyokka nti bwe baafulumye palamenti n'esikira ne mu demokulasiya mu kooti esaze pulezidenti w'eggwanga azze agambye nti NNC Matia togenda abalamuzi n'abasoma amateeka si be baginunula Matia sagala tugende ku level ya kaya nanze nawe njagala tugende ku level munsi ya democracy goli gundi kati ninyo munsi ya democracy Supreme Court ewadde ensala yayo omukulembeze w'eggwanga azze awandise baluwa akugambye babalamuzi ne bannamateeka si be banunula ensi eno kitegeeza ki wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa ofiiridde olwaziza n'okusomozebwa okulaba nkusaasidde nnyo asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nina Samuel Kalungi aka Obote zinga yaffe agenda kubuuza tandika okwogera ebigambo osiibye otya Obote nsibye bulungi bugamba butya buuza abantu amiina mukama waffe yeebazibwe mwebale nnyo okuba nti mutunulidde omukutu guno gwa MS Media mwebale okuba nga mugoberera ensonga zonna nga bwe zigenda maaso mu ggwanga mwebale nnyo mwebalire ddala teri kikulu nga kwagala ggwanga lyo kituufu oyinza okuba nga ebirala byonna biyinza okutagalako naki naye kikulu nnyo okwagala eggwanga lyo kubanga Katonda lyaba yakuwa muba wowangaalira ontegedde so kati kikulu nnyo okuba nti oyagala eggwanga lyo naye kimu ku biraga nti oyagala eggwanga lyo kwe kugoberera ebigenda maaso mu ggwanga lyo n'obijja mu sensi ey'amagezi okutegeera nti kubanga abalimba mu nsi mwebali n'aboogera amazima mu nsi mwebali n'abasekeeterera mwebali naye ekikulu gwe kuba nti ogoberera n'oyawula ekibi ku kirungi sebo neeyanze okunkyaza tweyanza nnyo tweyanze ja tutandikire ku nsonga y'abaana abasajja ba opposition abakulemberwamu Ssenyonyi abafulumya olukiiko lw'eggwanga olukulu ng'amabaga abiri gayita ebbaga erisooka ly'ennongosereza mu tteeka erifuga UPDF ebbaga eryokubiri erinongosereza mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi kitegeeza ki ng'amateeka gayita bwe gati ng'aba opposition bo bakulaga nti tebajja kubeerayo beekandazi bafulumye ate nga mu press conference before that day bategeezeza nti tebajja kufuluma bajja kulwanira munda essaawa nga tezinagenda kuyita 24 ne bakyusa ebigambo byabwe ne bafuluma ebyobufuzi bwe bityo abantu batulimbyenga nnyo nga boogera oli ayogera ku makya olweggulo n'ayogera ekirala ebyobufuzi bwe bifaanana era abantu abagoberedde ebyobufuzi fe ababaddewo nga tujja tubigoberera tubadde tujja tubiraba pulezidenti yali akikozeeko Bobi Wine akikozeeko Besigye yakikolako buli muntu yenna abadde ajja abikola kasi okkiriza okubeera mu byobufuzi kkiriza obulimba kkiriza obulimba ebyobufuzi bitegeeza what makes sense at that time ekikola amakulu gy'oli ekiseera ekyo because politics is a very selfish game gulinga mupiira yes toyagala guta nedda osobola omuwa paasi kasaba nga weewuwo naye ne bwe mukuba abantu golo 2 ontegedde era musigala mukuba muzzawa waabali be mukubye bennyini mubakubye golo 4 naye ate muwulira mukyagala bongera
kyokka bo tebanafuna yadde nedia nemuso ebyobufuzi za selfish game and that is how it is. Oli ayogera ekimuyisaawo obudde obwo so zisewunya bigambo bya muganda wange Joel Ssenyonyi nti ebyo bigambo byogeddwa abantu bangi ku makya n'ayogera kirala ekiro n'ebikyuka ogwo omuzannyo gwe twayingira gw'ebyobufuzi bwe butyo obufaanana so ekyo sisoba kimunenyeza naye nze nzirayo kukugamba the gist of the matter ensonga ekinyusi ky'ensonga nti ekisooka ebyabaddewo awo wabaddewo kye bayita accountability. Yes. Ate kati okwata leeni ndala anti nkubuulidde ovuga kataka nedda taata waliwo kye bayita accountability embalirira gwomanyi nti wabaddewo pressure nyingi nnyo ekiro ey'abantu abagamba waliwo abamu boogera bagamba temubibeeramu abalala bagamba ama mubeereeyo and all that kakati gw'obala neolaba ki ekikukola ki ekikuyisa kubanga ebigambo byayogeddwa biki bingi and remember buli lwolabanga etteeka erifaanana bwe lityo nga ligenda okuyita amasimu agabeerawo ekyo togamanyi muwendo ekiro nga tebunnakya gaba mayitirivu nnyo buli omu awa amagezi buli omu alowooza buli omu akola bw'ati ab'obuyinza n'abatali ba buyinza bonna bakola ki buli omu agezaako okuwa endowooza ye kati at the end of the day you need to make a decision etagenda kukuleka mu nsobi muntegedde bulungi nnyo nga ggwe omukulembeze w'ebyobufuzi so mu mbeera efaanana bweti the gist of the matter then kisookera ddala kyabadde kya bulabe nnyo era kyayongedde tukakasa tetulina bamemba ba parliament mu ggwanga b'opposition ontegedde bulungi nnyo ensonga enkulu ng'eyo ng'egenda mu maaso ne mulaga nti ate musobola okuva mu parliament kabonero akalaga nti n'ekyabaleeta mu parliament temukimanyi kubanga let me tell you mu nsi yonna parliament bagiteesezaamu oba bagiyita setteeserezo bagiyita August House eyaffe wano mu Uganda bagiyita August what house yakuteesezaamu ebiteesebwa si kyekikulu naye olina okuteesa nti teesa kubanga okuteesa kutegeeza ki okuteesa tekutegeeza kuwiininga ontegedde tusobola okuteesa wano ne tutakkiriziganya ekyo tekijjawo gist of the matter nti tulina okuteesa ontegedde this is where most of us go wrong fe tulowooza nti parliament erina kuyisa mateeka parliament teesereza okuteesezaamu nti kiryokka okuteesa emyaka 5 nga tewaliwo kyali kiyise kikyo ekyo tekijjawo okukola ki kubanga issue yaffe enkulu kuteesa parliament yakuteesezaamu tewali nkulaakulana weyinza kuva nga temuteesa era ffe wano ekimu kukitunafuyiza ennyo is the fact that buli muntu agamba buli muntu alowooza nti ekikye kye kirina okukola tubeera mu kusika muki muguwa okuteesa kutegeeza kukkiriziganya ku bintu n'obagamba bannaye nze sikkiriza ontegedde ku kino n'ekigende mu maaso kubanga abangi tuli mu demokrasiya abangi bye bakola ki ebyo si bya Museveni ebyo ffe twabikkiriziganyako ontegedde bulungi nnyo so kati ffe tulina challenge nti era kyokola nti Museveni abawininze nnyo okimanyi Museveni talina kintu kyakola nga tali mu mateeka buli kimu akikolerera mu mateeka Museveni muyaaya abasinga okubala nze neewuunya omusajja omuzeeyo okusinga abavubuka ab'emyaka 3 emyaka 4 ekyo kintu kyannema n'okutegeera nkubuulira mazima oba Museveni is not a person I don't know anti nkubuulidde nze nkubuulira mazima omanyire me tell you every issue has its own issues ontegedde ffe bwe tuba tudiringa ne issue efaanana bweti nze nkubuulira amazima kye bakoze kyabadde kikyamu kyayambye nnyo Museveni okuyisaawo ebibye nga atawaliwo amukoze ki amukoona ku mukono gwe mbuulirako kimu kyokka nti bwe bafulumye parliament neesikira olina kaliko ogambye nti tekitegeeza nti buli lw'onaabeera mu parliament olina owininga no kakati ffe ekyo kye tulina okusomesa abannayuganda baffe kuba be babateekako eno pressure ne bakyusa abannayuganda baffe mulina okutegeera nti okuteesa tekutegeeza kukkiriziganya osobola okuteesa n'omukazi okumuwasa n'agamba nedda tokwata mukwate because ate yeba reepu ontegedde tomuvuma kubanga ate eryo liba bbuba kati Ssenyonyi kye yakoze kitegeeza ki eri
abalonzi eri abalonzi teyabagasiza kubanga yandibadde atunda idea kubanga buli lwotunda idea yo tefa gwe ne bwova mu parliament ovala bagamba nti you lay oyo chegede you lay your issue on the what chovala amanyi bagamba nti ekyo kijje ku record kijje ku answered kijje ku record tokiteeka ku record kati kitegeeza mu record bw'ogendayo n'ogamba nti etteeka lino nga liyita nze nagamba bwenti ne bwentya ne bwenti era bibaako wali ku answered kibaako wali ku answered nti bano baagaana olwa ABCD ebyo bibeera referred to later emyaka nga giyiseewo abantu baffe bamanyi okwerabira ne balowooza nti Uganda egenda kuggwawo nkya Uganda is still here. Record zijja kubeerawo gwe bagamba nti walwana otya nga amateeka gano gayita nti nafuluma parliament kati oba walwana okuteesa kyeki parliament kyeki kitegeeza nti bano abavubuka abayingira mu parliament byali birerya omanye emwanyi bayita ekirerya tebaamu mulamwa nti kungulu eba mwanyi naye munda nga terina ki mulamwa kati byali birerya nti bayingira mu parliament ng'aba parliamentarians naye munda mu bo tebalina mu nsigo ya parliamentarian amaanyi ge tetugalabira mu nkubo tugalabira ku fulo ng'ateesa nga bw'olaba Ssemujju Nganda tubalabira awo nti Ssemujju ebbanga lyonna lyayogeredde ebintu tewali kikyuka kiri awo naye era ayogera byagenda ku rekodi nti ebyo tujja okujjayo tugambe wait a minute Ssemujju wano yali agambye nti president tumuyisanga bwe tuti motoketi ya president nene gundi bweti abakozi baali bangi okyegedde what can we do Ssemujju Nganda takyaliwo tukoze tutya let us borrow this borrow that bino tubireke tebikyasobola ku applyinga ekyo kyekikuteesawo parliament eyo kyekiteresa records kati gwe bw'obuuka mu parliament ng'enswa n'odduka kabonero akalaga nti nno you are impressing some people but you are not doing business for parliament because parliament business is in parliament not outside parliament business is in parliament not outside parliament kati gwe bodduka mu gundi bodduka mu parliament n'ogamba sijja kubeeramu oba toyambye mulonzi wo oba tomugasizza ekyo nze kyengezaako kugamba nti abantu baffe bano balina challenge eyo they are not ekisooka tebamanyi na kyebagira nze nasomye etteeka I read it nendaba ensonga ezabaddemu zabadde nnyingi nnyo naye boogerako bbiri kuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye kyokka kye boogera nanti kyekibi ennyo si kyekibi ennyo mulimu yes bw'oba oli wa bulijjo lwaki weeyisanga omunnamagye tukusanze ossa omuntu tukolere ki giyange ogikyusa bubi anti nkubuulidde kubanga mu kufuluma jjukiza abantu nti endagaano y'amafuta wakati wa Uganda ne kampani eyitibwa Vito eyayita nti gavumenti egenda ba monopolist mu kuleeta amafuta mu Uganda eguze ba supplier bano abalala yayita bafulumye because bafuluma ku nsonga endala naye mu budde bw'okufuluma eryo etteeka endagaano mwe yajjira kati wulira ebigambo ebyo nti kitegeeza MP wange oba tonkoze eki tonkoledde oba tongasizza Uganda tegenda kutambulira ku court martial yokka Uganda egenda tambulira ku bintu ebirala biki bingi teri ku court martial yokka ate nkankubuulire ne court martial ntono ezo ze baagala okuyisa twetaka court martial nga 3 oba 4 emu eri Ntebe endala eri Northern endala eri Eastern endala eri kubanga ensi ekyuse anti nkugamba kati ensi ekyuse court martial ntono nnyo kyengezaako kulaga nti etteeka lyandibadde lyayita nadda let me tell you ebizibu byonna bye tulina wano abantu the people are very indisciplined teri government etaba na mateeka teri wano mu kufuluma because waliwo abasigadde nga Jonathan Shadow Minister wa Justice and Constitutional Affairs nga kati kale gw'ofuluma otya kuba yasigadde nasoma report ebirowoozo by'abano abasigaddemu abatini akawaayiro kamu yes omuntu akakofira wana akambala nga tekaliiko logo ya UPDF oba ekitongole kikuumaddembe kajja kukkirizibwanga yes ekyo tekyayise naye babadde batini kyenkugamba ekyo tekyayise kyenkugambye nti okuteesa kintu kikulu nnyo kati ekyo tekyawedde
ekyo kyawedde. So kakyengezako okulaga nti bano baganye kuteesa. This is the point. Buli lwogaana okukola kyolina okukola. This is where we are. Kati bano babja mu parliament nga bazze mu business zaabwe bazze kubba. Bajja kola business. Bajja kubba. Si buweereza. Buweereza wa ate kati mwadduse mu parliament omuma muweereza. Kati Ssenyonyi kye yeesibako agamba speed okujja ebbago lino mu kakiiko ka parliament yabadde ya kika kya waggulu. Ssenyonyi musajja wattu bamutikka omugugu omunene tagusobola. Kyogamba tafiti. Kubanga bw'oba oyogera ku kya speed. Speed ye gyasimu otunuulira. Eggwanga lirina kutambulira ku ki? Ku speed ki? Speed erina okubaawo. Lwaki speed eno weeri ku bbago lino? Lwaki sibaga amalala? Anti kye nkubuuza nange. Nti kati gwe bw'obanga okyabuuza ekya speed. Ki kye twagala? Twagala siro oba twagala speed? Ku mabago kati lino ebbago. Specifically tuli ku bbago. Kati bwe tulijja n'ekintu ekyanga kiyamba abantu. Ng'ate gwe wasala speed wagamba nti speed tetugyetaaga nnene. Ezo si z'ensonga. Ontegedde. Tulina okutunulira ensonga entuufu nga mu butuufu bwazo. Ezo si ensonga. Speed oba si speed ekikulu kye gist of the matter kiki ekiri mu bbago lino. When you look at it boogera ku bulamu bw'abannamagye bwe bugenda okukyu abannamagye bakusanyusa engeri gye balimu. Omanyi nti ekimu ku lwaki babakuba emigga egiringa ettabbu y'embeera gye bawangaliramu. Essaawa eno mwenamwe mubeeko kye mwongera mu bbago mwenga aba opposition. Anti kati tebalina kye because bo bandibadde bagamba bugambi kati ne buli anaalyanga enguzi naye bamukyajingirewa. Muleeteyo nammwe ebintu bye mugatta mugambe tekijja kutuyitako naffe buyisi. Naffe waliwo abantu bammwe abali enguzi abatutamye. Tubakyajingira engeri. Njagala tutunuulire events zino ssatu. Event esooka ey'eggulu. Ssenyonyi yakomandinga ng'agamba tebagenda ggulu. Ojjukira batambuza session ya parliament yasooka n'egenda eggulu. Ojijjukira. Bulungi nnyo. Event ey'okubiri. I remember that like yesterday. UCDA nga bagigatta ku Ministry ya Agriculture. Era command yaliwo Ssenyonyi Muwanga Kivumbi n'abalala. Bagamba nti tugenda kulwanira wano. Event ey'okusatu. Ye event ey'okuyisa eyajjo event ey'okuyisa ey'okuteeka omukono ku ndagaano wakati wa Uganda ne kampani ya Vito baleeta amafuta wano nga gavumenti ya Uganda ejjaba monopolist nga yejjo leeta amafuta egaguze Abana-Uganda kampani ezisupplying era wano kati abo baafuluma nga babanja Kibalama n'abalala endagaano eyo neeyita. Event eyokuna ye event eyeggulo. How do you rate Ssenyonyi nga tutunulira event zino nnya? Omulating otya nga leader opposition. Yalwanye ng'omuntu. Is a failure. He's a failure. 4 times. Mirundi ena. Ng'ofuluma parliament. Naye nga by'ofulumidde biyita. Kabonero akalaga eyo si ensonga okufuluma cannot solve anything. Nga n'abasigadde mu jjo ababiri abasatu basuuzizza y'akawaayiro. Ontegedde kabonero akalaga nti gwe you a failure. You do not know what you are doing. Kyamuzitowere bamutikka omugugu munene. He is too smart. He is too smart outside. Smart muki mu bwongo mu ndabika nti ekifaananyi kye kiraga leader of opposition omulungi. But technically he is not. So amazing because omanyi results tezirimba. Omwana asobola okuyitanga obunaku ng'agenda ku ssomero ku lunaku. Omwana oyo ali smart. Bambi abuuza abantu ku kkubo ng'agenda. Akuba bulungi akakindo. Omwana oyo asoma bannange. Kakati ku lunaku lwa lipooti laba ngadda bw'ati. N'ombuuza lipooti yeerowa wakoze otya? N'agikweka bw'ati. N'omugamba nedda ndagaako. N'agikweka bw'ati. Ndagaako naawe. N'ogimuggyako n'ogiraba bw'oti. Nga badde abulaayo babiri asembe. Kino ekifaananyi ky'obadde omulabiramu kikuggwako. Okkakkana n'ogamba kati ye Ssenyonyi. Ssenyonyi ekifaananyi akirabikiramu bulungi nnyo nga leader of opposition naye tayambye. Yonoonye nnyo kubanga ye abadde nnyo wa Nuupu mu kifo ky'okubeera leader of opposition. Kubanga ate opposition teri mu Nuupu yo.
abadde nnyo wa Nuupu okusinga okubeera leader of opposition. Era ye kyakoze kwe kubeera owa Nuupu ali loyo. Nti bafuutu soja kye bagamba Ssenyonyi akikoze. Naye emirundi ena ng'ofuluma parliament ng'ebiyita ate nga biyitira maanyi. Oba toyambye bantu baakulonda kukola ki? Kubakulembera. Kubanga leader of opposition oba wafuukadde omukozi wa government. Olina okumakinga sure nti government interest si zonna olina okuba nga oziyingiramu oziteekamu ennyindo yo kyekikusasuza kino nga mpunya kiwunya bubi oba mwasiriizizza wanani yakoze bw'ati nedda kakati ate ofuluma otya parliament bw'ofuluma parliament ebiwunya tojja biwulira kakati amateeka gayisa abiri bo baafulumidde ku limu okitegedde tufunira wa okimanyi nti amateeka gayisa abiri naye ng'ate baafulumidde ku lutya gonna bagafulumidde gonna baafulumidde ku limu gonna bagamba n'ebyebina by'obufuzi diina amaaso anti kakati ebyo bigambo byabwe ne gombi gafulumye kakati amaaso gavuddewo gali amaaso gabadde bagamba nti birina amaaso gavuddewo stand against it because that's the point. You must stand against something that you don't like. You stand against it, you give reasons, and keep quiet. Forget to surviving. This is what we have been telling you. Emirundi mingi bazenda abantu batwatakinga mwe baba sasula state yabawa sente nyinyi ontegedde tebamanyi nti ne batwasuze njala nobody knows. But the question is byetwogera bya bulimba, because these are scientific things, very scientific. Tosobola kufuluma teeserezo ng'ate oli muteesa. Ekigambo kiwulidde? Bagamba namba yaabwe nti because parliament esalwawo numbers. Bagamba ne tunaabeerayo tetuna kye tugenda kukyusa. Bali ababaddeyo abatono bagundi ba Jonathan gundi yasigaddeyo bamuyitaani ono Jima Akenani biki tebasuuzizaayo akantu akamu. Because politics is winning. Ontegedde kyosobola okujjayo kyojjayo kuba government si yo. Ebintu byonna ebikola olwaleero Museveni byayagala. Bobi Wine bw'alijja aba Museveni abo tebajja kubaako bebateesa. Kati njala tutunule politics bwati bwafaana kuleka tutunule bana byabufuzi NUP bo nga bavumirira ekyokufuluma nga Juliet Kakande tebaagala Ssenyonyi bamuyinako ennugu balaba byakola bya Kibogwe oba bo kibalowooza si kyekituufu bamanye ekyabaleeta bw'ogenda mu parliament oba ogenze kuteesa nkubuulidde parliament kyetegeeza. Parliament teriiko kirala kyonna yakuteesezaamu, naye okuteesa tekutegeeza kuwiininga. Osobola okuteesa n'oteesa nga by'oteesa bye bituufu abantu ne bagamba nedda abangi ne balonda kiri. Ontegedde ekyo tekitegeeza nti toteesezza oba okoze ogugwo, naye bw'ova mu tteeserezo ng'ate oli muteesa kyekifu. Ezo enkola za kidongo byagaana ebyo byagaana tebikola. Si mweno gavumenti ya Museveni amanyi amateeka abasinga okubala ye abala kimu ku kimu bwati si kye twandiyagadde naye bwe kiri ababala n'agamba nti mugambye mutya gundi mbi gwe kimanyi Museveni gundi Owinyidono bwe yasalawo ne ttiimu ye bwe yasalawo nti kooti maasha eveewo ojjukira komenti ya Museveni agiraba komenti naye komenti yo kimanyi yalimu ekigambo ekigamba nti they have an idea. Mugamba John. Tawajiraba ekigambo ekyo? Najiraba. Yagamba they have an what? Idea. They have an idea. Ekitegeeza nga agamba nti at some extent I agree with them. Ontegedde naye n'awa n'ensonga z'endala. N'agamba kati kanjitwale muki? Mu parliament. Museveni tomulaba nga anyoomoola esiga eddamuzi mu byakola. Yasooka kugamba Beero ne Bondi tabyagalira. Mukwano gwa teziriiwo. Neeyita nga ensala ya Supreme Court emaze okujja. Tomulaba nga omunyoomoozi. Kati kankubulira ekintu kimu. Mweyigiriza ebintu bino wammanga. Mweyigiriza science. Omuntu assaaba mulamu. Omuntu bw'abanga assaaba mulamu
Montegedde. Tosagamba nti omuntu yafudde naye ng'atambula. Montegedde. Oba omunyomye bunyomye. Museveni ebbanga lyonna zakayanya n'abalamuzi akayana nabo alwanagana nabo wano wali. Anti ekyo kiraga. Museveni ebyo byonna byonna abasinga akiri. Esigedda muzinga kaana nalyo kitegeeza ki? Ekyo kitegeeza nti ali obedient nnyo eri amateeka kuba president akayana. President yadde akola directive. Democracy. Anti wuliriza ne mu demokrasia mu kooti esaze president w'eggwanga azze agambye nti NNC Matia togenda abalamuzi n'abasoma amateeka si be baginunula Matia sagala tugende ku level ya kaya nanze nawe njagala tugende ku level munsi ya democracy goli gundi kati ninyo munsi ya democracy Supreme Court ewadde ensala yayo omukulembeze w'eggwanga azze awandiise ebbaluwa akugambye babalamuzi ne bannamateeka si be banunula ensi eno kitegeeza ki? Goza ate yakuba bukubi simu n'awandiika ebbaluwa. Lwaki olowooza teyakubira bukubiza omulamuzi n'agamba reverse da nsala ng'ate yamulonda? Gwe tokimanyi nti no supreme leader wa court Owinyi Ddolo Chief Justice Museveni yamulonda ng'ayita mu mateeka. Goza ate tasobola kukuba simu n'agamba Chief Justice nti ensala togisala. Gwe mubwongo bwa tolina mu kirowoozo kigamba nti ekkooti ezo buli zituula ne bye baali bagenda okusalawo byasooka ku ntebe ya Museveni. Museveni amanyi bumanya kuzannya mpiki za byabufuzi abasinga mwenna abamwepankirako. Museveni amanya nti bagenda kusala omusango bubi n'akkiriziganya nabo n'amala okukiyisa eno. Kati ng'olaba na bino ebigenda mu maaso. Museveni yali ayagala kuligolayizinga gundi kooti y'amagye ebaddengawo nenge y'amagye ate ng'erinenge gyemunyigirizaamu kabadde kakiiko k'amagye eno bayite n'emmanju bwe bagikuba bakola ki nga mu mateeka basobola omumukuba. Ekkooti bwe yatuula bw'osoma etteeka lino nga bwe liri n'osoma etteeka nga bwe baalireese ye yagamba bano nti mukole ensala eyo. Bwe bakola ensala eyo n'akola komenti gwe n'oddukira ku komenti. So ensi eba ne democracy. Kati ensi ebeera mu democracy. Bino byowooza democracy. Demokrasia Museveni amukoze yenna. Kyova olaba nti ne bw'aba aleeta ekintu kibi kitya akiyisa mu paalamenti yammwe n'asasula bajjowero Ssenyonyi ne bafuluma paalamenti. Okyegedde obuza akataka omukulu ogw'amawulire Uganda ogw'olupapula gwakubye kakati gwe obeera otya omuteesa ate n'ofulumira etteeserezo oteesa ki? Omukulu ogw'amawulire e Uganda ogw'olupapula gwakubye omutwe nga gugamba goodbye rule of law till we meet again. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza tuvudde ku nabo ba politician ng'olina okutegeera nti tulina bannamawulire bangi abanoonya ebifo mu paalamenti. Gwe takimanyi? Tulina bannamawulire nga yeegomba okubeera mu paalamenti ng'ekyamazima amawulire agali mu lwanna akola ntya? Kakati ekintu kyonna kyonna ekimukolera gundi ekimukolera capital ekimuyingiza mu kibiina nga kya Nuupu oba ekimuyingiza mu kibiina kyonna kyonna kyekyo. Kyova olaba nti president gwe lwakuba nti owulirako bimu by'aba ayogedde. President akayana nnyo n'abannamawulire n'abavuma banembwa n'abavuma gundi n'abavuma okulimba n'abakola bitya kubanga ki yabazuula nammwe mulimu ba politician. Oli omulaba ku kamera okwolooza nti politician akwata onole ekibi ekikuba gavumenti kyakwata. Kati oli bagamba nti goodbye rule of law naye scientifically Museveni agenda kulaga nti etteeka erigenda okukwata abantu lyayitidde mu paalamenti. Okyegedde bulungi nnyo. Kati paalamenti lyesiga erikola amateeka. Ontegedde bulungi nnyo. Teyalikoledde mu State House kati ogenda mugambirawa. Kyekugamba kiri nti tulina okubeera abagezi ne tusinga ku Museveni. Buli tunaabeera abasiru nga Museveni ye mugezi ajja sigala awiininga bw'atyo nti awiininga mu lugezigezi ne mukayana bwe gunaatuuka omwezi gw'omukaaga ng'etteeka liyita nga mutandika odyabayidinga nga otandika okukwata abantu nga babateeka mu ki mu kooti maasho. Naye ng'ate wabadde ne contribution ennene nga Joel Ssenyonyi n'ogamba nti bannange bwe muba nga kooti maasho nga bwezze no problem. Buli muntu anaasangibwa ng'alidde enguzi oba ng'ateeberezebwa agende mu kooti maasho tumuyingize kooti maasho naye. Ensi eba etambula bulungi. Twakava mu miliyoni 10 ku babaka ba paalamenti. Tewalabe bwe zaakoze. Zezakoze omulimu. Okufuluma okwabaddeawo babadde bagamba kati babadde bawa accountability. Ese bamasabi badde babadde bali mu kuwa accountability. Museveni kyabadde ayagala. Museveni yabadde ayagala ekintu ekiteeka kuyita. Bwe liyise is not an issue.
yabadde ayagala tteeka kola ki bwe liyise was not the issue because ye yabadde ayagala tteeka liyite nga liyise mu parliament teryayitidde mu parliament lyayitidde mu state house kati nkubuulidde nti tulina okuyiga okubala ebyobufuzi bwe tunatandika obala bino ebyobufuzi byekifuula nnenge gweoyinza okubeerawo matiya ku levo yo oyinza okuloweererawo nolowooza nti no owinye eddolo yakola okusalawo okwo nti kooti y'amagye efune ebizibu eveewo erinamu embeera embi eveewo with immediate effect nga Museveni takimanyi so Museveni amamide system yonna buli wamu yakola influence ye president akubeera president kitegeeza nti system zonna zimamira kati nature ya Uganda ndala omanyi bw'obanga tondaba kutegeera bulwadde bw'olina tosobola kwejjanjaba obulwadde bwe tulina wano bagiyita ndoza bagiyisa Musevenism waboda muyito wa taxi ababaka ba parliament abagundi bwe twekyanga abamawulire bebekyanga bagala president abagundi because ekyo twakikola ffe nnyini nga tumuleeta ffe bajjajja baffe baleeta president Museveni baawummula bakola bati Museveni twawangula dde olutalo gudiringa n'abasajja toteekamu ebyo ffe kasaka baka waali twawangula olutalo Museveni ebyo gwe obisobola ontegedde Museveni agenda okutuuka ekiseera ekyagala abantu batandika okubuuza Museveni ye ogenda ddi nga yanywera ng'akubuulizawo gwagwani abuuza nze munansi gwe munansi toddamu kumbuuza ng'akuwaayo ekisawo ng'otandikirawo muwagira tutunulire obulamu bwa Uganda singa abadde muntu system zonna namu oba ali ku oxygen ku bino ebiriwo kati obulamu bwa Uganda baba muntu mulamu bulungi olwadde nedda oxygen obulamu bwa Uganda bwaba muntu aina senyiga n'ekifuba ontegedde akolola nnyo era abamuli okumpi bayinza ndowooza nti alina siriimu otegedde alina ekifuba n'essenyiga byatajjanjaba kati abamuli okumpi baga musajja ayiriitira alinga oba alina akafuba alabika alina siriimu naye nga mulamu nnyo Uganda mulamu myaka ananga ng'omu yafuga mulamu teri ggwanga kankubuulire ebyo ebintu bye muli munsi banyanya afuga Gaddafi yafugana mu 3 obulamu gye bwaggwera obwa Libya obulaba Ben Ali yafuga 29 obulamu gye bwaggwera obwa Tunisia obulaba kati Museveni ali mwana so nga obulamu bwa Uganda bulamu nnyo era katebule omuntu asobola okufa accident ng'abadde mulamu teke kisoboka asobola okubanga tabaddemu yadde akamuluma n'afa accident nemukuba kati wano mu Uganda accident esobola okujja ontegedde bulungi nnyo ekyo saagala tukidiscussingeko accident esobola kwaki okujja naye nga bw'oba oyogera ku kyabulamu tulina kifuba n'essenyiga naye ng'ono tayagala kunywa ddagala kati akolola n'akulowooza nti alina obulwadde bwa siriimu naye nga mulamu nnyo kati Uganda ekizibu kyaffe ky'abantu butamanya obutamanya butuli wala nnyo bwatuyingira politics yatwonoona abantu bonna bali mu politics bava mirimu ejja ddala osanga munnamawulire taweereza bintu bituufu nga bwalina biweereza abiweeza abiwunzise bibenefiti ng'agendayo kubanga ekiro alina akakofiira kakannupu kayambala osanga owenaalemu naye nga bwakola naye anyigiriza sayidi ndala so we are here so kiki ekibaleeta mu byobufuzi olowooza sente ebyobufuzi kati ye bizinensi esinga okufuna sente okubeera MP owamugagga nnyo okubeera MP n'okubeera n'okubeera n'edduuka mu kitubu obeera MP kubanga zino 25 miliyoni 3 zebagamba zebakuwa si zokka zebakuwa bakuweeramu n'ebirala bingi nnyo ogenda okumaliza nga olina 10 olina 6 olina 2 olina emmeka olina 2 by'emmotoka biki kakati politics yafuuka bizinensi efuna kati olw'okuba nti bizinensi efuna buli bizinensi efuna ebeeramu ab'empalana muba mu kulwanagana bizinensi efuna bwe zityo bwe zikola ki bwe zibeera alabye bino nga batwalaganya Mwanga Kivumbi bamujja ku mugaji goloza Mwanga Kivumbi abamu babali Genuine yabakuba naye bamulukidde olukwe lwaki oloza kizze kati ng'asoose bakuba otegeera ye politics nti kati Mwanga Kivumbi bwe yakola ebibye bye yakola eby'ekiyaayayi kati nabo bamulukidde olukwe
It took them about 3-4 days ne bagamba kale nabo ne bagendayo eri ku ground egomba emunankani ebutambala ne batandika ne mupika okegedde kubanga mu nsi Matiya teri muntu ali bulungi nti yali clean nawo nyabe wale za amanya abasirise okegedde bulungi nnyo lwoli tabuka nga bavaayo Matiya ekyo kirabirawo kyanziba ontegedde ensi bwetyo bwefaanana kakati ono politics ekyaleeta embeera eno nti politics yalabika nti kati ye business yokka ekola mu Uganda kati buli omu ajenyigiramu ne bannamawulire nomwe mwennyini mugirimu era obeera awo bwoti gwe kati olwaleero oyinza okulekawo for example kangamba amazima okimanyi nti oyinza olekawo wali omusajja yeetaaga obuyambi nga yeetaaga amawulire gano anunule ettaka lye ontegedde n'omulekawo n'ogenda kamera n'ogitunuza mu MP kubanga kiri kikola amawulire mangi osinga kiruwa naye ng'ate ani yandibadde yesinga okwetaaga obwetaavu okyeka ekyengeza kukulaga so awo we tuli kati ku byabaddewo mu parliament nga wabirabye naddala ku side y'opposition opposition eseetula edda mabega eri kayiringi tedduka 10 okulabako okukola kwayo okw'emirimu Uganda terina opposition erina bantu mu position Uganda terina opposition erina bantu mu position za opposition kaizo kwa kuzitoweredde Uganda terina opposition erina bantu mu position za opposition oba nakalaba nakategeera but that is where we are nti eggwanga lyaffe Uganda abantu beetega bwetezi ontegedde oli yeetega bwetezi n'agamba why opposition ennaku zino steady kangendeyo ate oli n'agamba nti mwene ale mwene kirungi kyayo nti akalulu ne bakakuba babako bakunyiga otegedde bakuwayo n'akaseera kunoonya akalulu nti kati it is just positioning exactly that is where we are tetulina opposition mu Uganda gwe mbulira ekintu kimu Museveni kye yali ayagadde okuyisa nekitayita anti kakati opposition you stay in your position kati lwaki oba ofuluma parliament stay in your position ogambe nti olwaniraawo because okubeera omunafu tekitegeeza butayogera tekitegeeza nti twogeze nze saawa eno bino byenjogera wano bikoma wano n'abantu bakuwagira ontegedde siri mu parliament sijenteeseza naye kino kyensobola okukola nkugambye buli omu akola kyasobola nkugambye nti ensobi eri wano tetusobola kubeera n'aba MP bafuluma parliament ekyo nkigambye sifaayo kiki ekyabafulumiza naye okufuluma kwokka kabonero akalaga nti banafu nnyo nti temutegeera kiki kyabatwala mu parliament kuba parliament teeserezo wakuteeseza nti okuteeseza tekutegeeza kuwiininga osobola okuteesa ne bitagatta gwe bw'obeera mu meeting buli kyoyogera kyebatwala era owanika omukono n'ogamba ne bwe ba meeting ya lumberwe wammwe era owanika omukono n'ogamba bannange mbadde ndowooza tugule ennyama y'ente ne bagamba nedda tugule obusawo bwa seminti bwagundi 10 bw'omuceere 10 naga nedda tugenda kugula 4 tekitegeeza nti toteesezza kati emmere bw'etamala mulumbe nga baddeyo ku kiteeso kyo nga bagamba okimanyi nti nno Matiya yagamba tugule obusawo 10 mwe ne muwakana ne mugula 4 ate nga sente twazirina kati mulaba abantu olaba tuswadde kitegeeza bonna bamwabye olumbe lwa jjajja musajja mujja kukyusa enkola mukole nga Matiya bwe yawakola ki okwo kwe kuteesa kye bayita okuteesa tekutegeeza kuwiininga naye tutunulire obayisiza budget eno gye tuli mu kumalako parliament yavaawo banyuka ssaawa nga 8 ogwekiro naye abamu ku babaka kubanga opposition yonna yaliwo abasinga baaliwo abatalina bizibuzibu but nga nze yali reporter nalaba ababaka bana ba opposition nga be balwana nalaba Ssemujju Kalimu Masaba Jonathan oyo ne Muhammad Nsere guluza n'obutabeerawo kwabo kyo kyennyini tekibawa goolo nti anti kyekyo bano bandi badone bademu tesalga temuteeseza anti kyekyo tegera guest ya kuteesa okuteesa kirala n'okuwininga
ne tebamanyi na kuteesa ne bwe babeerawo era tebateesa ne bwe babeerawo era tebateesa osanga era abasigaddemu be bateeseza gwe tebasuuziza bali akabonero kamuwaakiri naye nkugambye nti ne bwe babeerawo era tebateesa tebamanyi kuteesa kati bo kye bajja paalamenti bo bagiyingiramu mu sitayiri eri gye nkugambye eya bizinensi bajja kunoonya ssente era bazifunye bagagawadde okyegedde because okwekandagana ofuluma paalamenti kabonero akalaga nti ekiteesebwako tokirinaako idea tokyagala tokirinaako ki kyogenda kikolera awo wetuli kyobula nti kwabwe n'obutabeerawo enjawulo ara because okubeera mu paalamenti bo bakizudde jjukira kati n'akasente kali ke baawa nako kalina okuzannya omuzannyo kati oli agamba sajja basayininga nga balaga tebafunye ssente kye twasookeddeko nga tutandika programu nakugambye nti politics is a game of numbers bw'okola ekintu n'olaba nga kikuggyako numbers ng'okikola ki nze senga nali munabyabufuzi senga soogera bwenti wano senga soogera mazima era senga nali munabyabufuzi wano senga kati nkutandikidde nenjogera nga community development expert soogera nga munabyabufuzi senga nali munabyabufuzi senga omanye omuzigo gwensiiga wano ekyogamba obote owa society n'obote munabyabufuzi mulala nnyo bawukana nnyo era nze lwendiyingira mu byobufuzi ojja kumpulira nga nesimbyewo omanye bigamasa nga byenjogera wano why not namuwanyedde oyo Bobi Wine namuwanyedda ne muva ku mutwe paka wansi nga muwana obulungi obumuliko kasamba nga wenfunira ensi bwekyo it's not about ensi is not about look at this man ensi is not about what nkugambye gwe osobola olekawo amawulire amalala nonoonya owa politics kuba omanyi ge gafuna okyegedde gwe wajja kukolerera ki era bino byenjogera mbyogera nga community development expert era abantu bwe ndijja nga nze kwesimbawo anywhere ndibeetondera bennanyiiza ti munsonyi wali nali njogera nga community development expert ne kati wenjogera nga munabyabufuzi si balimba kyebakola kye balina okukola webafunira because mu politics temuli mazima mu politics olina kugamba nti omusajja oyo muli wanguzi naye nga wadde teyajiridde yes because mulina okumuggyako akalulu nze nesimbyewo ne muganda wange oyo nga nze mwogerako birungi kyogamba Nambooze asobola okukyusa enkuba gyakubamu ekintu Nambooze yaliwo NRM tokimanyi kati ki ekyaba ku NRM NRM yavaawo bamusiba it does not matter nkubulirayo abantu abakyali abenaremu nga babasibako olina okutegeera because si buli muntu yena afaanana buli munnabyabufuzi alina okufaanana bwatyo era kyobalaba nti ye Nambooze ali successful kubanga ye yategeera ebyobufuzi bwe bibezanyibwa bw'oleeta amazima go noga nti nze ndi w'amazima nnyo ngenda kwogera amazima agakatonda tosobola yadde okuwangula ekisanja n'eki ng'oyogedde amazima ng'oli mubyana tosobola yadde ekisanja n'eki tosobola kibeerawo yadde mu paalamenti ne bw'oyingirawo by mistake bakugjayo nkubuulira mazima mu politics teboogera mazima oyogera kikuyisaawo kati senga Katonda akuyamba n'akuwa omukisa amazima ne gakugwira ng'amazima weegali kyokka ate ne wennyini era wooyitira kati musobola okusaabala n'amazima muti ng'ovuga katakata n'ogagwawo nedda n'ogagwamu for example ekintu kiyinza okujja kati Eddie Mutwe bamukutte ali mugundi kati bw'obanga owagira nopu oba ofunye wogambira nti olaba gavumenti eno laba Eddie Mutwe bamusazeeko n'engalo bamunyiza emikono bamukoze bwe bati byonna bituufu era tukoolinga aponi mute Eddie Mutwe mufo ky'okumukwata mukwate Bobi Wine wammwe Bobi Wine yeyesimbawo lwaki weesiba kwoli kuba guno omuzannyo gulimu Bobi Wine na Museveni bali babiri bati badiringa bintu byabwe kati ate banyigiriza bano of course Eddie Mutwe mwaguli kati yasasulira omutango gwani anti buliriza olina okugira olina otegeera nti waliwo abantu abaafa ne batababika
waliwo omuntu afana ne batamubika wakimanyako abasajja abakuba gondi bamuyitani omusajja oyo yali owa poliisi AIGP Kaweesi balanga kale Kaweesi omanyi nti yafana abantu basatu yafana driver ndozo bano omukuumi we n'abakuumi babiri naye kireza yaba wakulu babika bameka kati Kaweesi yayina erinnya anti nkugamba bwe kityo kiri wali mu kuwandika bayita Azaz kakati kyekitawanya bano bagondi baidi mutwe bali mu ba Azaz bali mu ba Azaz Bobi Wine bino byonna babikola Bobi Wine naye kati ba Azaz kati Azaz olina okiwulira ate kyekirumya n'omukulu era omukulu bulijjo basiba abantu nga tanyega nende Besigye abaddeyo era nga tanyega kiri awo anti nkugambe kati mukambwe nnyo naye kati lwaki ku Besigye tanyega ate nga Besigye ali mu position ye okujjako General Museveni nakugambe nti bali mu politics politics bwatyo bwafaanana otunulira kikuyisaawo so si kiyisaawo bali ontegedde it's not about bali it's about you politics bwatyo bwafaanana oyo mumuyige nze njagala nnyo abantu baffe ababulijjo ekyo mukiyige nti politics is about them not you. Politics is a science and art of managing society, so they are managing you. Bali no kumanaginga kyebayita management bobo managinga kabe mukazi waka oyino waliwo politics we waka n'omulimba omukazi munnange no mbadde ngenze eri gundi funyawe bizibu biki nga netu wamulekedde sente ye politics fabalina family tuzanya politics wa waka nozanya owomukyala nozanya owomwana ontegedde nozanya politics noka nja kuletera sweet enkya mucheke bulwotu kwayo ngomugamba nja kuletera nkya ye politics bwatyo so politics wa family wali politics wa government wali waliwo politics w'essomero si yakola muki mu ddwaliro owa gundi si yakola wano kuchegedda byonna bwe bityo bifaanana. It is managing in a society is managed by politics kuchegedde kakati oba mazima oba bulimba balina obibagamba to make you managed well kubanga mujja kunyiiga senga batuddewo mo ne batulabe bati bakola bati otegedde etteka ne liyita era mwandi nyombye nemutebako kyemwogera nga basajja bayisawo ebintu bannaye mutukoze bubi kakati wano bagambye kakati buli omu gyali amanyi bwagamba fatwale nga byakisiro tufuluma byakisiro ebyo naye nga byayise bagezaako okubika akatambaala byakisiro naye byakoze eki byayise era bigenda tandika okukola mwezi gw'omukaaga obote tukome wano wona abadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ne Samuel Kalungi aka obote tukomye wano tujja kutandikira olunaku olulala akuume amina atakuumira mpeera amina.